olinayo omuntu yenna eyali akumpanyisa ekintu kyo n'akitwala mu lukujjukujju mu bukumpanya obungi, yakumpanya ssente zo, yakulimbalimba n'abako ekintu ekyakutwalako mu lukujjukujju, okimanyi omuntu oyo asobola okufa era yandifa essaawa yonna. Okimanyi omuntu oyo yalifuna ekizibu eky'amaanyi nga bwe yakikukola naye ne bakimukola n'okusingawo essaawa yonna, nga tomuloze, tomusabidde essaala mbi, togenze kubasanyusa, nga n'okumunyega tomunyeze. Sula ku vidiyo eno, gimpeereka live, tugenda kuba nga tweyongerayo. Nkubuulire kigenda kukolebwa kitya, omuntu oyo either ayinza okufa, ayinza oluzimba obulamu bwe, oba teyakukola kisobola okumuddira naye nga kyamulika nga kinene, waba yakubba miliyoni 10 bayinza okumubba miliyoni 3. Ngenda kuba nga nkubuulira, mulimu abasajja be tulina baali 2 n'omukyalo omu. Omusajja omu yali kabaka. Mu bwakabaka bwe n'ayagala okukumpanya ettaka lya munne alitwale naye ng'ayise mu kumulimbalimba, era yasituka n'agenda n'amugamba, mpa olwo olusuku lwo ettaka ly'olina limpe, nze ngenda kukuwaamu ettaka eddala nga lirimu ebirungi bingi okusinga ku bino. Owulira omukumpanya akulaga nti agenda kukuwa ekintu ekirungi ekisinga ku ekyo ky'olina. Ne weebuuza bw'aba ng'alina kyasobola okuwa ekisinga ku ekyo ky'olina, lwaki ye tagenze n'atwala kiri, lwaki ayagala kikyo? Ne wali obukumpanya bwe njogerako. Omusajja n'agezaako kati omusajja ono nannyini ettaka n'amugamba, sisobola kukuwa ttaka lya busika bwa bajjajja bange, sisobola kulikuwa wadde ogamba nti olina by'ogenda okumpa ebisinga lino obulungi, naye sisobola kukuwa ttaka gye nasikirawo ery'obusika bwa bajjajja bange. Olw'okuba oli yali kabaka, yalowooza nti agenda kulimbalimba ono omusajja abe ng'amuwa ettaka. Omusajja yalemera ettaka. Kabaka n'addayo nga yeesooza, n'addayo ng'awulira obusungu, n'ayingira ennyumba ye. Bwe yatuuka mu nnyumba ye n'asangayo omukyala we. Mukyala we n'amunyumizaako nti ngenze ewa gundi ne mugamba nti ettaka ngenda kumuwaamu erisinga eryo obulungi, n'agaana. Omukyala, olw'okuba abakyala tulina amagezi mangi nnyo era bwe tuba twesibye ku kintu tukitwala. Omukyala ono ng'awa bbaawe amagezi, ng'amugamba omanyi kye tugenda okukola, omusajja oyo bamukwate, bamusibe, sindikayo abasajja nga 2 bamukwate, bamutwale kageze nga mu katreding state oba wakati mu kibuga, bwe bamutwala bamusibe, wabeerewo abalala be tugenda okufoomingawo abajja bamuwaayirize bagambe nti yakoze kino na kino. Ekintu kye baamuwaayiriza baali tebasobola kumuleka nga mulamu. Era we baakola we batyo kabaka ng'atuma abasajja be nga bakwata omusajja ono nannyini ettaka nga bamuteeka ku nsingu nga bamutwala wakati mu kibuga, ng'abantu bakuŋŋaana, ng'abantu abasajja abalala 2 bavaayo nga bamuwaayiriza nga bagamba yakoze kino na kino na kino yakikoze, nga bawitinensinga. Munnanga abatuuze nga bakuba musajja mayinja nga bamutta. Bwe bamala okukakasa nti omusajja afudde, bali ne badda ne baweereza omukyala amawulire. Omukyala ng'agamba omwami we, ono kabaka, jjukira base yali nannyini ettaka, ng'omukyala agamba omwami we, ndaba gwe kabaka, genda situka mangu mangu ogende weddiza ekibanja kiri. Ng'omusajja asituka akkirira agende yeddiza ekibanja, wabula aba agenda kati abeera akkirira munnange nga Mukama Katonda asindika omubaka ng'amugamba genda ogambe kabaka Akabu, kati olungenze mu Bayibuli, genda ogambe kabaka Akabu nti asse n'okulya alidde. Asse n'okulya alidde. Nga bw'abikoze bw'atyo, ng'oli bwe bamusse omusaayi gwe ne gukulukuta embwa ne zigukomberera, naye bw'atyo bw'agenda okufa, era naye omusaayi gw'embwa bwe zityo bwe zigenda okugukomberera.
kabaka n'atya jjukira kabaka si ye yakola olukwe omukyala ye yakola olukwe naye kabaka n'agula amagezi ga mukyala we era bamala okutta nannyini kibanja kabaka asolose agende ko Katonda tundabanga n'amutumira omubaka n'amugamba osse n'okulya olidde naye ng'oli bwe mumuse bwafuddemu n'ezikomerera omusaayi gwe naawe bw'ogenda okufa kabaka yatya bayibuli egamba nti n'ayuza ekyambalo kye ne yeesiba ebibukutu n'agwa mu maaso ga Mukama nkubuulira otta munno nga tomanyi nti nga bw'omuse naye bajja okutta bayibuli eyogerawo neeyongera n'emugamba nti nga bw'okikoze ekikyo kigenda kudda ng'ate kyamuyiika kangambe nga bagenda kikuusamu emirundi ng'ebiri oba esatu tugenda kusomayo olabe kabaka neyeegayirira bwe yalaba Katonda bwe yalaba nga bwali bwakisa n'amukwatibwa ekisa n'amugamba n'addamu n'atuma omubaka n'amugamba mugambe nga bwe yeemenye mu maaso gange mugambe musonyiye byonna byenjogedde tebigenda kumutuukako kuba Mukama yayogera bingi ebigenda okutuuka ku musajja ono byali bingi bw'onooba osomye mutabandiko kyengenda okuwa ebyali bigenda omutuukako Mukama n'amugamba mugambe musonyiye byemujogedde byonna tebigenda mutuukako naye mu baana be lwaki tusomaayo awo olaba otya bwe tusomayo katusomeyo tutandikire ku lunyiri lwakumeka bayiza bwe tuli mu ekyawandikibwa kino ojja kukisanga mu bassekabaka ekisooka essuula eya 21 ojja kutandikira ku lunyiriri tujja kutandikira ku lunyiriri ndowooza olwokuna oba tutandikirewo tujja kutandikirawo ku lunyiriri olusooka osomewo tujja kusomayo nnyo wonna kubanga wajja kubeera wawanvu naye njagala kusomera kano kapaati nga Mukama amugamba ebigenda omutuukako awo kakusomerewo olunya lw'16 lwe ngenda okusomera naye wonooba osoma tolwena okuginyumirwa obulungi tandikira eri ku lunyiri olusooka kakati olunya lw'16 ng'olwo bamaze okutta Nabosi kati sitoola eno nannyini ttaka ye Nabosi kabaka Akabu Deni ne Jezebeli yali mukyala wa kabaka Akabu. Kabaka Akabu yali ayagala okutwala ettaka lya Nabosi amulimbalimba mbu amuwe ettaka lye agenda kumuwaamu erisinga obulungi. Lwaki ye erisinga obulungi si lyatwala n'ayagala eryani erya Nabosi. Kati Nabosi gwe batta nannyini ettaka kuba yali limera ne basala okukuzi ne bamutta. Kati bamala okumutta Jezebeli agamba bbaawe kabaka Akabu nti ssuka ogende otwale olusuku kati olw'omukaaga luno awo lwatuuka olw'16 lwesoma sori awo lwatuuka Akabu bwe yawulira Nabosi ng'afudde n'asituka n'agenda mu lusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyeruzeeri alwetwalire olw'17 awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Eriya Omutibusi nga kyogera nti 18 situka oserengete osisinkane ne Akabu kabaka wa Isirayiri atuula mu Samaliya laba ali mu lusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi gye yaserengese okulutwala olw'19 era onoomugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti osse era owulidde era onoomugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mu kifo embwa mwe ziripombera omusaayi ogugwoggwe. Awo Akabu n'agamba Eriya nti ongwikirizza ggwe omulabe wange. Eriya n'addamu nti nkugwikirizza kubanga weewaddeyo okukola ebiri mu maaso ga Mukama ebibi. Kale kaakano
Mukama akugamba nti nja kukutuusaako akabi. Nkusaanyizeewo ddala ggwe Akabu, era ndimalawo mu Isirayiri buli mwana wo ow'obulenzi omuto n'omukulu. Wulira ebigenda okutuuka ku Akabu olw'obukumpanya. Agenda kufa, naye n'abaana be bonna ab'obulenzi abato n'abakulu bonna balina okusaanyizibwawo lwa bukumpanya. Katuyongereyo, era ndifuula ennyumba yo okufaanana ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati, n'okufaanana ennyumba ya Baasa mutabani wa Akiya, olw'okusunguwaza kwe wasunguwaza n'oyonoonyesa Isirayiri. Bano be basomyeko wano nti mutabani wa Gundi bonna baayonoona, balina bye baakola Mukama n'abasaanyaawo ne famirize zaabwe zonna. Kati ne Akabu ku kino kye yakola okutta Nabosi kubanga yeegwanyiza okutwala olusuku lwe mu lukujjukujju, bagenda kumutta afe, na buli mwana we yenna ow'obulenzi afe, attibwe. Katweyongereyo. Yakola nzigi empanvu. Okay. Era olw'Abiri era Mukama n'ayogera ne ku Jezeberi nti embwa ziririira Jezeberi okumpi ne bbugwe w'ekibuga Yeruzeeri. Owulira, ne Jezeberi kaliyukwe kalireeta nkwe, nga naye Mukama agambye agenda kumusamyawo. Buli muntu eyali mu lukwe olw'okukumpanya ettaka lyo bwe tolwana lutalo, Mukama agenda kubakolako. Buli muntu eyali mu lukwe olw'okukumpanya ne batuwala emmotoka yo, sinakindi bayegezaako kutta oba nannyini oyo baamutta, owafamireyo baamutta, mu kukumpanya tuwala ebintu bye, Mukama agenda kubasasula. Ogenda kulaba ng'agamba nti kigenda kuba na kyakusuukundibwa, kigenda kusooka kisuukundibwemu. Bwe baba baamutta nga bamufumita ekiso kimu, bali bafumita ebiso 30 n'okusingawo. Alright, katweyongereyo. Jezeberi bamugambye nti naye embwa zigenda kumuliira. Zigenda kumuliira okumpi n'ekibuga kya Yeruzeeri. Tugende ku Lwabiri-4. Ow'omu nnyumba ya Akabu anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga. N'oyo anaafiiranga ku ttale, ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga. Owulira anaafiiranga mu kibuga, embwa zigenda kumulya. Omulambo gwe embwa zijja kugulya. Anaafiiranga mu kyalo, era ebinyonyi bijja kulya omulambo gwe. Owulira ebibonyabonya bye bafuna. Oba toteekateeka okumpanya, olina gwe wakumpanya nga tewamusasula, gira osasule. Kankubuulire gwe omukumpanya kibi. Waliwo ebintu bye tulanda ebyokuzalya, naye wulira ono yakumpanya bukumpanya ttaka. Olwabiri-5. Tewali yenkana Akabu okwewaayo okukola obubi mu maaso ga Mukama nga mukazi we Jezeberi omupikiriza. Mupikiriza ebintu. Gw'opika munno okukola obubi, gw'opika munno tomusasula, ng'omuwako zimala, tomusasula, gw'opika naye wulira. Olwabiri-6. Akabu n'akolanga eby'emizizo ennyo, ng'asinza ebifaananyi byonna ng'Abamoli Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Bannanga abakyala. Tulina ebintu bye tutaddemu abaami baffe okukola nga mu kituufu si birungi. Kyokola omusajja nga abadde atya Katonda n'awasa omukyala atatya Katonda, kizibu nnyo omusajja oyo okusigala ng'atya Katonda, kubanga abakyala tuli battabbu nnyo. Tuli battabbu, afuulaba ng'akukyusa. So, mwegendereza nammwe abaami muwase abakyala abatya Katonda.
Jezebeli ye yali weri wa Sitaani yafuba okulaba ng'omusajja wa Katonda Akabu eyali atya Katonda amukyusa okulaba ng'atandika okusinza bye yali asinza. 27 Akabu atandika okwenenya yinza obutasomaayo. Akabu yeenenya waliwo ekugambye we yayuliza ebyambalo bye neyeenenya n'agwa mu maaso ga Mukama. Mukama n'awulira okwetowaza kwe n'amusaasira n'addamu n'atuma omubaka we n'amugamba genda omugambe nti mpulidde okukaaba kwe n'okwenenya bye mbadde ngenda okukola kansome 28 nti awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Eriya Omutisubi nga kyogera nti olabye Akabu bwe yeetowazizza mu maaso gange, kubanga yeetowazizza mu maaso gange sirireeta kabyako ku mirembe gye, naye ku mirembe gya mutabani we bwe ndireeta akabyako ku nnyumba ye. Mukama yali agenda kusaanyaawo Akabu n'abaana be bonna buli ng'abasaanyeewo. Naye Akabu bwe yakiwulira n'amanya kituufu kye yakoze n'agwa mu maaso ga Mukama ne yeetowaza ne yeenenya n'asaba okusaasirwa. Mukama n'amugamba kale nkusonyiye akabyako sigenda kukaleeta ku mirembe gyo, naye ku mutabani we nti Mukama kino kyali kigenda okutuuka ku mulembe gwa Akabu yakitereka n'akireeta ku mulembe gwa mutabani wa Akabu. Kati gwe wenna yali alyazaamaanizza. Olina omuntu gwe watta, olina omuntu gwe wakola akabi, kandibanga olwaliro Mukama gwe yakusaasidde n'agamba sijja kuleeta akabi. Oyinza okuba muli kubako mu mutima n'ogamba kituufu kino kye nakola kibi, Mukama nsonyiwa, nga wategeera ensobi yo. Mukama yakitereka kigenda kuddira mu baana bo oba mu baana b'abaana bo, mu bazzukulu bo. Kyokola nti wano ku Akabu yamugamba nti ndabye okwetowaza kwe, akabi ke mbadde ngenda okukola ku mulembe gwe sigenda kubikola, naye akabi ako kalijjira ku mirembe gya mutabani we. Kati mukwano buli kyokola olwaleero kiyinza obutatuuka ku ggwe, naye abaana bo basigidde ensigo okumpanyizza n'otta n'okutta. Okumpanyiza weewaawo tosse, naye obukumpanya bw'okumpanyizza gwe buyinza obutakutuukako, naye abaana bo bagenda kubakumpanya. Naye manya nti kidda kya muyiika nga kisuukundiddwa emirundi 2 oba 3. Buli kyokola kikole ng'okimanyi kiriko empeera. Gwe baalyazaamaanya, Mukama yali mu kulwana olutalo tolwani. Mukama agenda asasula abantu abo, mulaba abantu kubonaabona nga ye teyabba teyakola ki, naye nga waliyo oba bajjajja be baakikola oba bataata be baakikola, n'olaba abaana bo gwe tewabonaabona, abaana bate ne babonaabona n'otula n'ogamba naye satta ku muntu. Nze sirina gwe nalyazaamaanya kiki nga kyali eri kuba kitaabo, kati kyabuuka omulembe gwo, Mukama n'akusaasira ne kikwata abaana bo oba abazzukulu bo. Bannaaga abantu abali mu nsi, buli kye tukola tukikole nga tumanyi kiriko empeera. Bw'okola obulungi ogenda kusasulwa bulungi, bw'okola obubi ogenda kusasulwa bubi, eggwe oba ku baana bo oba ku bazzukulu bo. Mukama bampeere nnyo omukisa, obukumpanya okirabye. Olabye Akabu bwe yakumpanya ettaka ng'ayambibwako mukyala we ye yamuwa amagezi. Abantu abakuwa amagezi g'obukumpanya, abantu abakuwa amagezi g'okukola obubi naawe n'ogenderako lwe bakuwadde ng'okimanyi ddala kibi, mukwano oyo akuwadde amagezi naawe akikoze, naawe agakkiriza n'ogagenderako mwenna. Jezebeli baamuwa ekibonerezo kye, ye teyaliiko ki, tebaamuwa yadde sekendi chance, baamugambirawo agenda kufa era embwa zigomberere omusaayi gwe zimulye, kuba ye yaleeta ekiteeso. Kati gw'oli awo gw'oleeta ekiteeso gamba muno naye oyo okutawanya lwaki tomuwa obutwa n'afa? Gw'aleeta ekiteeso n'olya asse bayinza okumusonyiwa singa anaaba yeenenyezza, naye gw'aleeta obuleesa ekiteeso n'onooba tokutte ku muntu oli kumusala, n'onooba tomukutte mu bulago, n'onooba sigwa okutta egiraasi gy'otagirateddemu obuto gimuwa, naye nga gw'oleeta ekirowoozo eri omuntu ono. Ekikyo ekibi kinene nnyo kubanga gwe otoosinze omuntu ono okukola obubi. Omuntu ayinza okujja ng'alina ekintu ky'ayagala okukola, muwa amagezi omugambe tokikola, kiyinza okuba mu kino na kino, kireke, saba Mukama ajja kuddizaawo, ajja kukola bw'ati, ajja kuyamba. Naye muwa bannammwe amagezi amafu, olabye ekigenda okutuuka ku Jezebeli oba ekyamutuukako
kyokka kabaka n'asonyiyibwa naye olw'okuba nti kabaka yasonyiyibwa ne bamulaga nti era ekibi ekyo ekibadde gye kigenda omutuukako abaana be bagenda kisakirira mukama abanjagalire mwera bamanya asigadde nga nze Magi omuweerezaawo subscribinga likinga commentinga tusinkane mu vidiyo zetuddako.